Okusinziira ku bakolera mu katale k'e Nakawa, omukyalo ono nga yesise Namukasa akedde mu katale kano okubaako byasuubula. Kyokka ono aseeredde n'agwa mu mwala wakati mu nkuba ebadde efudemba. Ababaddewo bagezezaako okumutaasa wabula ne balemererwa olw'amazzi okuba amangi ate nga gaddukira ku sipiidi y'amaanyi. Badde n'omuvubuka wa bodaboda ng'agezaako okumuyambako obutagwayo afiire mu mwala, naye yalemereddwa ng'agezaako naye okumusika bagende bombi okutuusa ono lwamwesiseeko amazzi ne gamutwala. Tugezezaako nga we tusobola okukola ky'okutaasa omuntu oyo naye tetusobodde okumufuna. Bano batandikiddewo omuyiggo nga bava ku mwala gw'e Wankoko okudda ku ogwo oguva e Nakivubo mu bitundu by'e Kanyogoga e Namuwongo, wabula nga we tuviiriddeyo babadde bakyalemereddwa okumufuna. Wetegedde nti agudde mazzi naffe bimukiddemu. Tetusobola okuyita eri ku mwala gwa Nakivubo nga bintu oba tumusangako. Wetuze wano tusinkana mwami meeya yetambula naye nga tujja tukola tumunoonya. Meeya w'e Nakawa Ronald Balimwezo y'omu ku babadde mu kaweefube w'okugezaako okuzuula omulambo gw'omukyalo ono. Ennaku nti abadde ndowooza agenze kusuubula n'aba nga agudde mu mwala era amazzi ne gamutwala. Tugezezaako okugoberera yonna gy'ayise naye tetunaggufuna. Era kale eno mbakubiriza okubeera bana abeegendereza mu kaseera kano ak'enkuba muleme ate okufuna abantu abalala abagwa mu mazzi. Poliisi eriko byetubuulidde ku nsonga eno. Tugezaako abamarines bagezezaako okuteega omulambo gwe mu bitundu ebya industrial area naye nga badde tebannabaguzuula. Mu bitundu ebirala enkuba eno erese abamu bagyeko kkula oluvannyuma lw'okwanjaalira mu nnyumba zaabwe.